naawe ogenza ozanye abazadde bakole ki bagende beegatte mu abaana mugende muzanye. Of course ebyabyogera ina omusajja temuyiga nga myaka 35 oye kabaka wa diversion. Ebyobugagga byonna ebizze bizuulibwa mu ggwanga lyattu Uganda bannansi abaliwangaaliramu n'okutuusa kati bakyalemereddwa okubigabanako ekyenkanyi mu mbeera y'oluvulunguti abasajja lwe baliira ku magi. Entabwe ne kalumanywera bivudde ku bakulu mu gavumenti omuli abanene abakulembera eggwanga lino, ab'eŋŋanda z'omukulembeze kw'ossa abantu abalala abaawambaatira ebyobugagga bino ne batuuka n'okubifuula ebyabwe. Awali ebyobugagga ojja kuwulira nga ab'amajambiya bazze batema abantu kubagoba ku ttaka, ojja kuwulira nga abantu bafa mu ngeri etategeerekeka, ojja kuwulira ebbaluwa bazita batya ziyita mu kiro kitwala omunaku. Ebyo byonna bijja, tewali kifo ogenda kuwulira nga batta bantu nga tewali kyabugagga kiriwo. Akulira ekisinde kinniidi Joseph Kabuletta agamba abakulu bano tebajooga baweweeta mpisi kundi nti kubanga ebyobugagga byonna omwali n'ebyo ebyagaggawazanga bannansi abakulu bano baabyezza dda era nga babinogamu ensimbi empitirivu kw'ossa n'ebimu okubiwa abagwira kuno. Mwanyi zaabala sente yazijja wa mwanyi, kugamba sente ziri mu bantu ez'emmwanyi. Kati mbuli omuntu omugagga w'emmwanyi gw'omanyi, naye ng'ate sente ze tutunda ez'emmwanyi zeeyongedde zikubisisaamu emirundi esatu. Alina abagagga b'ebyennyanja si bwe kiri, tayikuunu b'ebyennyanja, naye kati ebyennyanja okyalabawo tayikuunu okujjako nga mu China. Ettemu ligenda kubeera ly'amaanyi ne gye bujja tewali we bagenda kutemula bantu nga nsonga si ya byanfuna. Ekyo kyo nteekawo n'omukono gwa ensonga ejja kuba eki ya byanfuna. Kati ensonga lwaki tulina okwogera kweno ensonga y'ebyenfuna kubanga kyekintu ekiriwo ate ffenna kizo tutwala ffenna. Ono ategeezezza nti okufa n'obutanyagwa ekisinde kye yagguddewo kyakukooza abalabbayi bano akajiri kw'ossa okubabuzaako obwekyusizo olwo bakikakase nti bulijjo n'okumyuka amaaso si buzira singa endege yabazigobesa mafumu nangabo.